أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لرب خصنا بمحمد فأنقذنا به من ظلمات ودياج. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من فاق النبيين في خلق وفي خلق والله ولم يدانوه في علم ولا كرم. فكل الأنبياء من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. فعذرا يا سيدي يا رسول الله إن قصرت في وصفك فإن وصفك لا يوصف. اللهم ربنا أبلغ رسولك السلام منا جميعا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد abalungi bwetambulire wamu ku musomo gwaffe guno gwe twatuuma obulamu bw'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, munzikirize nga sunnatandika musomo gwaffe tumutende Allah subhanahu wa ta'ala n'amatendo gonna amalungi amajjuvu mu bujjuvu bwago, mwanjagiro mulungi Allah subhanahu asse ebyengera bye Allah okusaasira n'emirembe ku mukwano gwaffe ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. mwanjagiro mulungi Allah nga musaba njulire nti nze naawe tumwogeddeko nabbi oyo alladhi tamma ma'anahu wa suratuhu, Allah gwe yajjuza amakulu ge n'ekifaananyi kye ne kivaayo bulungi ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. namira omwoyo gwange n'ejammwe lubeerera okuwangalira kutya Allah subhanahu wa ta'ala, fahiya wasiyatu llahi ilayna wa ila jamii khalqihi, kyekiraamo kya Allah subhanahu wa ta'ala gye tuli ffe n'eri ebitonde bya Allah byonna. Allah twagaza kumutya, Allah twagaza kumwawula, Allah twagaza kumutegeera, Allah subhanahu wa ta'ala atwagaza kumukulembeza mu nsonga zaffe zonna. Siyinza kukibuusa maaso, namira omwoyo gwange n'ejammwe okutya Allah subhanahu wa ta'ala omuno mutujja okwesiima, tujja okufuna okwesiima fi ddarain, mu bulamu buno obw'edduniya n'obulamu obujja obw'oluvannyuma biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. abalungi mukkirize nga bwe tutambulira ku bulamu bw'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, omulundi gwaffe oguwedde twagenda okugumaliriza nga tugenda kwogera ku bakadde b'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ababiri abamuzaala maama ne taata, n'abo bonna baavaamu olulyo lwe paka ku mulembe gwa nabbi waffe Adamu alayhi salatu wassalam. ow'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala yamujja mu baddu be, najja nga amujja mw'omu paka ku nabiyullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam, mpaka ku nabbi wa Allah kwedda ku jjajjawe Adnan amanyikiddwa ali mu lyo nabbi Ismail alayhi salatu wassalam, nabbi Ismail ali mu baana ba nabbi Ibrahim, nabbi Ibrahim olugendo lugendera ddala mpaka nabbi Nuhu mpaka ku nabiyullahi Adam alayhi salatu wassalam. ababiri abo maama ne taata ow'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam baavaamu taata wamanyikiddwa bulungi yayitibwanga Abdallah ibnu Abdul Muttalib, Abdallah mutabani wa Abdul Muttalib. Imam al-Barzanji alayhi rahmatullah mu kitabo kye kimanyikiddwa nga ekya Barzanji yayogera ku lw'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lwembikudde wano mu Barzanji lwembadde njagala okusoma omulungi utambula naye agoberera olulyo luno. yagamba nti faba'du fa aqulu huwa sayyiduna Muhammad ibn Abdillahi ibnu Abdul Muttalib واسمه شيبة الحمد حمدت خصانه سنيا ابن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعليا ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرتب كعب بن لؤي بن غالب بن
الفهر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القريشية وما فوقه كناني كما جنى إليه الكثير وارتضاه ابن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضرب نزارب معدب عدنانا وهذا سنك نظمت فرائد بنان سنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومنتماه فأعظم به من إقد تعلقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء حبذا إخد سدد وفخار أنت فيه اليتيمة الأصماء وأكرم به من نسب طهره الله تعالى من سفاه الجاهلية وأورد الزين العراقي وارده في مورده الهني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمه سرى نور النبوة في أسارير غريهم البهية وبدر بدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عاطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم والتعظيم اللهم ربنا صل وسلم وبارك عليه أبلونجي ورورو وجتبا نبي في محمد صلى الله عليه وسلم إمام البرزنجي يروغرا نايوغرا بججابي ومكومو يغاما محمدي متبنوا عبد الله متبنوا عبد المطلب متبنوا هاشم إرين يبا ميتانا عمرو بن عبد مناف واسمه المغيرة أدين عبد مناف يري مغيرة نجانا جنرو اشتبا نبي محمد صلى الله عليه وسلم مولد بججابي butubogedeko omukomu paka yatuka nayo genda bajjajja bagenda paku Adnan alayhi salatu wassalam yali mbajjajja nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam Adnan oyo ali mululyo lwa nabi Ismail alayhi salatu wassalam wakati mukuma nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatuga nti idha balaghtum Adnanan fa amsiku bwembanga mogero lyo lwange bwe mutuka ku jjajja wange Adnani mukomoko temwongerayo kuruliate lugenda mpaka nabi Ismail alayhi salatu wassalam nirubango lulyo nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam olini muttafaqun alayhi inda ulama as-siyar amanyi bya faaru baka kasantu rutufu okuva ku Yesu sallallahu alayhi wasallam pa kujjajjawe Adnan nga Imam al-Barzanji yarogera teruli mu kubusa teriyo manyi wasira yenna yerukuba mu kituli olulyo lonna abamanyi wonna bakkiriza nti lutofu owekitibwa Imam al-Barzanji alayhi rahmatullah وانسوا نايوغيرا كليون نبي محمد صلى الله عليه وسلم انت الله سبحانه وتعالى يركوما حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه الله يمكوما النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكفر الدلم بججابه كفر الدلم بجتابه الله جي أجيا مكوما ولولين ينشتي ولياغين وستلا إلى محمد صلى الله عليه وسلم ناغا من تركوا السفاحة abo nanga wetubogeddeko uliyo nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bonna taraku sifaha bewalange ebyambyone bewalanga obwononefu bonna falam yusibuhum aaru tibagwa mu nsobi zonna za buwemu tibagwa mu nsobi za butabanansa babeeranga abantu balungi nnyo
min adamin okuvira kuddala ku nabbi adamu alayhi salatu wassalam wa ila abihi mpaka kutaata wa nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallam aitwa abdallah ibnu abdul muttalib awo nno waliwo ekigambo ekinene kyetulina okwetegereza nga abasiraamu tuli mulembe olwaleero ogwaba walimu abangi abajjudde ekigambo ekinene ku mimwa gyabwe nga bagamba nti bakadde ba nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallam abalungi abo abdallah ne amina tebali mu bantu bamujjana ekigambo ekyo mwana wattu kibeera kinene ddala yensonga lwaki abaatukulembera abalongoofu ridwanullahi alayhim bwe baali boogera mu masala ago bakiinamu ebigambo bisatu lilulama fi hadhihi almas'ala abamanyi baffe abaatukulembera abanene mu masala ago bakadde ba nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallam baliriddawa kirimu ebigambo bisatu tugenda byogera byonna bil insaf nga tukyogeza mazima nabweyolefu okulaba nga tetukweka kigambo kyonna kyabamanyi baatukulembera ridwanullahi alayhim minhum bwe bamanya abaatukulembera mulimu abaatugamba nti bakadde w'ekitiibwa nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallam bamu muliro hatha qawl kyekigambo wekiri tetuyinza kukikweka twogera masala bil amana nabwesimbu ekigambo ekyo wekiri kiriko abamu ku bamanyi abaatukulembera ridwanullahi alayhim abakyogera كالإمام أبو حنيفة إمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت عليه رحمة الله ikigambo kitwafuna kuye nti yali mukubakiriza nti bakadde bwekitiibwa nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallam bantu bamuliro siyo yekka walimam abubakar albayhaqi min kibar ulama hadha ad-din yomu kubatunulira hadithi nga tugenda okuzogera nibalabanga bakadde ba nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallam wamu muliro siyo yekka والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية ne Sheikh Ibn Taymiyyah naye yomu kubara banga bakadde ba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bantu bamuliro wal imam wa Sheikh Ibn Baz ni Sheikh Ibn Bazi min ulama al mu'asirin onko manyo mulembe guno lwaliro Ibn Bazi wa Ibn Uthaymeen wal Albani nabo bonna man ala shakilatihim abali ku kifaananyi ekyo abatambula nabo mu mbeera eyo abalaba nti bakadde ba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bamuliro hadha qawlun wa ra'yun kino kigambo ate era ndaba abamu gye bayimirirako okugamba nti bakadde ba nabbi bali muliro tugenda kugyetegereza endaba eyo lwaki tugamba nti si ntuufu nawadde ekigambo ekyo weekiri obujulizi bwe beesembesa bagamba nti maama wa nabbi ne kitaawe bamuliro beesembesa hadithi ziri bbiri hadithi esooka owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam wal hadithu sahihun hadithi ntuufu yagamba omusajja yamujjira n'amugamba nti ya rasulallah aina abi taata wange aliriddawa mutume sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti abuka fi nnar kitaawo ali mu muliro omusajja aba atambudde ng'agenda mutume n'agamba nti abange omusajja omumukoole mumukomye waakomewo omwagala bwe yakomawo n'amugamba nti ate weeraliikirira abi wa abuka fi nnar kitaawo n'owange bombiriri kitaawo ne kitange bombi bali mu muliro omusajja oyo n'agenda abamu kubeetegereza hadithi kungulu kwayo bagamba nti hadithi eyo tumala bumaze okukakasa nti taata wa nabbi ali mu muliro tugenda kugyetegereza insha allah lwaki nabbi muhammad sallallahu alayhi wasallam yakozesa ekigambo ekyo hadithi eyokubiri eyajja inda muslim bakusaba bayitwa Anas bin Malik radiyallahu hadith bakusaba bayitwa Abu Hurairah radiyallahu anhu sayyidina Abu Hurairah atugamba ntwalina wekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam fazara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qabra ummi nabbi n'alambula entaana ya maama we fabaka wa abka man hawlahu owekitiibwa sallallahu alayhi wasallam kyava yakaaba na bonna baamuli okumpi ne bamukaabirako sallallahu alayhi wasallam olw'omukwano mungi gwe bamuyinamu omubaka wa Allah bwe baamulabanga akaaba baali tebayinza kukyebeera okujjako nabo ne bavaamu amaziga ne bamukaabirako sallallahu alayhi wasallam owekitiibwa nabbi waffe omulungi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kyava yabagamba nti ista'dhantu rabbi namwegayirira omulungi Allah an astaghfira laha anzikirize nsabire maama wange ono falam yu'thana li ekyo nesikifuna Allah natakimpa natanzikiriza kubanga nti Allah subhanahu wa ta'ala anzikiriza okusabira maama wange fasta'dhantuhu Allah ne musaba an azura qabraha kala nzikirize nzije nambulenga ku ntaanaye ekyo Allah subhanahu wa ta'ala nakinzikiriza okubanga nkikola bwe batunulira hadithi eyo ne bagamba nti hadithi naye tumala okukakasa nennyina tali mu bantu bamujjana hadithi yaffe eri eyasoose abagamba nti
nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba ntata wange n'owuwo bamuliro bali ku kigambo ekya imam betususu kwogera banene abagamba nti bakadde b'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamuliro. Wa hadha qawlun wa ra'yun li ba'd ahli al-ilm. Eyo nno ndaba era kimu ku bigambo by'abatukulembera abalongoofu nawadde nti ekigambo ekyo tukyogera naqlan la i'tiqadan, tukyogera ntwakifuna abatukulembera bakyogera nesi kyetukkiririzaamu. Ekigambo ekyo tutuyinza kukkiriza nti bakadde b'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu muliro. Ensonga ngenda kuzoogera. Omuteeko gw'abamanyi ogwokubiri ne gugamba nti nedda bakadde b'ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensonga yaabwe twagala kugiyingiramu. Ensonga yaabwe tugirekere Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi bamuliro oba bamujjana. Mubbo mulimu al-imam Tajuddin al-Fakihani alayhi rahmatullah. Al-imam al-Fakihani alayhi rahmatullah biyali ayogera mas'ala ago yagamba nti wallahu a'lam bihali abawai rasul sallallahu alaihi wasallam. Yagamba nti bakadde b'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam omulungi Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi embeera yaabwe bamuliro bamujjana bali mu mbeera ki. Allahu a'lam bihali abawaihi sallallahu alaihi wasallam. Allah yamanyi ifa ku bakadde b'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikibanga al-imam al-Fakihani alayhi rahmatullah bwatu bweyebalama mawdhu' eyo bweyebalama topic eyo nabanga yali out of it tajiyingidde mu jigenda wala. Al-imam as-Sakhawi alayhi rahmatullah yiwe yatuka mas'ala ago naye nafaanaho nga imam Tajuddin al-Fakihani alayhi rahmatullah kyava yatuka mas'ala ago n'agamba fa inni ara al-kaffu 'anil khawdi fi hadha al-amr. Yagamba nkyenda bekisinga obulungi erinze Sakhawi kwe kubanga ensonga eyo segibinkiramu nafiyan. Yagamba nti fi hadha al-amr nafiyan wa ithbatan, okujikakasa oba okujigana bamujjana oba si bamujjana bamuliro si bamuliro. Nagamba nti kisinga okubeera ekirungi nze al-imam as-Sakhawi nagamba nti eri ekirungi gyendi kwe kuba nti ensonga eyo ngifulumamu njebalama sijogerako kigambo kyonna. Omuteeko gw'abamanyi abo n'abalala bafaanana balabanga ekisinga okubeera ekirungi wal aslam era ekisinga okubawa eddembe ne beetu gye bali kwe kubanga topic eyo bagifulumamu ne babeera bweru waayo. Omuteeko gw'abamanyi abalala ridwanullahi alaihim gwo ne gugamba gutya ne gweyawulamu ebigambo bino wammanga. Mu bo mulimu abagamba nti bakadde b'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ahli aljanna bamujjana ewataliwo kigambo kyonna. Minhum al-imam as-Suyuti al-imam Abu Abdirrahman Jalaluddin as-Suyuti alayhi rahmatullah yomu kubagamba nti bakadde b'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamujjana. Natuka n'okuwandiika ekitabo ekiyitibwa at-ta'dhim wal minna fi anna abawai ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fil janna. Nkiramira abawalimu bonna abandaba olwaleero okuddayo bakiyiseemu amaaso obujulizi sheikh bwe yateekamu bwali waadih bwali bweyolefu nnyo nga yagamba nti bakadde b'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamujjana. Si ye yekka ali ku kigambo ekyo. al-imam as-Suyuti Abu Abdullah as-Suyuti alayhi rahmatullah yomu kubogera ekigambo ekyo nti bakadde b'ekitiibwa nabbi waffe omulungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamujjana. والإمام السهيلي الإمام السهيلي وأبو عبد الله القرطبي الإمام القرطبي وابن حجر الهيثمي الإمام ابن حجر الهيثمي وخلائق لا يحصون نابل لبانجي توينزا كوبا ملايو. أبالا نبغاما أنت ندى بكدب وجتب نبي محمد صلى الله عليه وسلم babalibwa min ahli al-fitra mubantu abawangaaliranga ku mulembe nga tebasisinkana nabbi yayita ate tebasisinkana nabbi yajja luvannyuma. Nabbi yaliwo before them tebamulabako tebafuna bubaka bwamuvaamu ne nabbi yajja oluvannyuma lw'okuvaawo kwabwe wekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye tebamusiŋŋaana tebafuna bubaka bwa nabbi oyo kubanga bamusooka okufa. Abantu abo bayitibwa ba ahli al-fitra abantu abafiira ku bubumbo obwo obutaaliko nabbi yenna. Wa huwa alqawlu alladhi amilu ilayhi, kyekigambo nze nange mwana wattu kyenneesigamako ekigamba nti bakadde ba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bafiira ku mulembe ogwo. Hadithi ziri ebbiri ezikulembedde abamanyi bano abakulembera ridwanullahi alaihim abaffe tebaziraba hadithi baziraba ne bazoogerako bwe bati. Ulamau lhadithi sharif abamanyi ba hadithi ab'ebitiibwa oba hadithi ez'ekitiibwa bwe baatuuka ku nsonga eyo
hadithi bagyetegereza nga ntuufu owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ekigambo yakyogera n'agamba nti abi wa abuka fi nnar, taata wange naawe owuwo kituufu ddala wa muliro. nini bagamba nti hadithi eyo twetaaga ogyetegereza min wajhin, mu mbeera emu oba endala, kubanga ena riwaaya endala ate yawukana ku eyo mu bigambo nga nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam teyogera bigambo ebyo. mu riwaaya hadithi endala inda al-Imam Ahmad وعند الإمام أبو بكر البيهقي وغيرهم والإمام أبو عبد الله الحاكم في المستدرك على الصحيحين وغيرهم بافرم يا حديث صحيح الإسناد حديث توفو نبقى سيدنا معمر بن راشد عن سيدنا ثابت البناني عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يرنيمز النبي محمد صلى الله عليه وسلم باتوا بيقام ومسجن أبي وأبوك في النار حديث جرم منبيرينو سيدنا أنس بن مالك يتقامه musajja bwe yajja eri owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti aina abi, taata wange aliriddawa? yamugamba sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti abi wa abuka fi nnar, taata wa la nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam yamugamba nti idha mararta biqabri kafirin fabashirhu binnar, bw'oyitanga ku ntaana y'omuntu atali musiraamu gisanyuse n'omuliro. bw'atyo bwe yamugamba sallallahu alayhi wasallam. eyo hadithi eyogera elafuzu oba riwaaya yajjiramu ekigambo ekyo eba sayyidina Ma'mar ibn Rashid عن سيدنا ثابت البناني عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. رواية هي سوسية حديثي إذا تابع حماد بن سلمة سيدنا حماد ابن سلمة عن سيدنا ثابت البناني ندعو ثابت البناني عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه. أما ينبتنون إلى ومن يبتشينز abatunulira sanadi chain of narrators, bwe batunulira sanadi zinebbiri ne bagamba nti mu mbeera eno Hammad ibn Salama eyogera hadithi eri nabbi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti taata wange n'owo bombiriri bamuliro, ne bagamba nti khalafa man huwa awthaqu minhu, yawkana kwonwa Ma'mar ibn Rashid eyayamusinga okubeera omwesimbi mu kisaawe ekyo, kubanga bamanyi abajaruhu wa ta'did batugamba nti Sayyidina Hammad ibn Salama lamma kabra ikhtalata, bwe yakula n'atuuka mu myaka egy'ekikulu yatuuka nga ebigambo byayogera tebikyali bikakafu nnyo, si binywevu nga bwe yali myaka giri ekivubuka. saate Ma'mar ibn Rashid ku ye si bwe gutyo bwe gwali. nibaga nti hadithi eno yajjanga eri shadhu eyawukana ku mugendo, kubanga Hammad ibn Salama khalafa man huwa awthaqu minhu wa huwa sayyidina Ma'mar ibn Rashid radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma. Allah bombirira abasiima abalungi abo. naye ekigambo ekyo kyebagamba nti hadithi eyo tutegekite ku bbali, ekigambo ekyo saagala kukikulembeza nnyo, kyenzikiririzaamu nti riwaaya zombiriri ntuufu, riwaaya za hadisi zombiriri ntuufu. riwaaya esooka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba taata wange n'owuwo bombi bali mu muliro, kyeyagamba omusajja ono, riwaaya eyo ntuufu. ne riwaaya ey'okubiri nabbi sallallahu alaihi wasallam gyagamba omusajja ono nti idha mararta biqabri kafirin fabashirhu binnar, bw'oyita ku ntaana yatali musiraamu musanyuse n'omuliro, ne riwaaya eyo ntuufu, ne riwaaya eyo ntuufu. lakin kyetulina okuddayo okwetegereza nti ekigambo nabbi kyeyakozesa mu hadithi nti abi wa abuka fi nnar kitegeeza ki? kireme kubeera wala muganda wange mulungi angoberera nti ekigambo abu abawarabu abatukulembera bakikozesa ku bantu bano wammanga, bakikozesa ala al-abi al-haqiq, ku taata ddala kuzaalira ddala, oyo gova min sulbihi, gova ku mugongo gwe, si yeyeka wa ala al-am ne ku taata omuto. ekigambo ekyo kikola, ekigambo abu kikola ne ku taata omuto, wa ala al-jaddi nekikola ne kujjajjaawo nekikolera ddala sinisoko kokka, wa ala ar-rajul al-kabir ne ku musajja omukulu, yani al-musin, omusajja akuze mu myaka oba omuntu akuze mu myaka. kitya nabbi wa Allah Yaquba alayhi salatu wassalam nga Qur'ani wetunyumiza, bwe yali agenda okufa yabuuza abaana be, yagamba nti idh hadara Yaquba al-mauta, Allah tugamba nti Yaqubu yatuuka mu kaseera k'okufa, idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di, yayita abaana be n'abagamba nti abaana bange abalungi bwe nvaawo mugenda kusinzaani. wulira kye baamugamba, lafdhul Qur'ani, baamugamba nti na'budu ilahaka, tugenda kusigala nga tuli katondawo, tugenda kusinza katondawo omulungi Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilaha abaika, ne bakatonda bakita ne katonda, tugenda kusigala katondawo ne katonda w'abakitaabo, katondawo gwe Yaqub taata waffe omulungi ne katonda w'abakitaabo. ekitegeeza abakitaabe be baliwa. Qur'an neboogera Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahid, asooka kitaawo Ibrahim,
tikikubeera wala nti Yaqubu ono yali muzzukulu wa Ibrahim wa Ismail ne Ismaila yali taata omuto wa Yaqub wa Ishaqa yali taata wa Yaqubu ddala. Ekitegeeza nti Qur'an netulaga nti ekigambo abu kikozesebwa ku taata omuto ne kujjajja ne kutaatawo ddala nga Qur'an bwe yakozesa, kubanga nabbi wa Allah Ishaqa alayhi salatu wassalam kimanyikiddwa bulungi nnyo otali kubuusabuusa nti yazaala nabbi wa Allah Yaquba alayhi salatu wassalam. Ate Ishaqa yali muganda wa Ismaila abeera taata omuto owa Yaqub. Bana babiri Ishaqa ne Ismail bwe bazaalibwa nabbi waffe Ibrahim alayhi salatu wassalam. Mu mbeera efaanana bwetyo ne kiba nga Qur'an etunnyonnyodde nti ekigambo abu kikozesebwa ku taata omuto, ne kikozesebwa ku taatawo ddala, ne kikozesebwa ne ku jjajjaawo. Nga nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayogera ku Bawarabu mu lutalo lw'olwe Hunaini, bwe mbaseerabidde yabagamba nti ana nabiyyun la kadhib, abange nze ni nabbi waddala tewali kubuusabuusa. Wa ana ibnu Abdil Muttalib, nabbi yagamba ate temwerabira nti ndi mutabani wa Abdul Muttalib, naye nga kimanyikiddwa bulungi nti Abdul Muttalib yali jjajja wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so si taata we ddala. Taata wa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye mukama waffe Abdallah ibnu Abdil Muttalib, Abdallah mutabani wa Abdul Muttalib. Naye nabbi yagamba nti wa ana ibnu Abdil Muttalib, naye nze ndi mutabani wa Abdu al Muttalib. Nekitakomooko kikozesebwa ekigambo abu ku musajja omukulu, ku muntu omukulu atusinga mu myaka oba gwe tuvaamu, nga Qur'an era bwe yakikozesa. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti ya bani adama, abange mmwe abaana Adamu, la yaftinannakum ash-shaytaanu, abange shaytaan tebalabankanya, abaana Adamu mwenna sitaani tebalabankanya, kama akhraja abawaykum min aljanna. Qur'an Allah yagamba kama akhraja abawaykum min aljanna, nga bwe yafulumya bakadde bammwe ne bajja mu jjana. Bakadde baffe be baliwa Allah be yajja mu jjana, shaytaani be yafulumya mu jjana. Kimanyikiddwa bulungi nnyo nti shaytaani yafulumya jjajja waffe kitaffe Adamu alayhi salatu wassalam, naye nga kitaawo ddala kuzaala ye Adamu alayhi salatu wassalam, oba kitange ddala nzaala ye Adamu alayhi salatu wassalam? Akid la. Naye lwaki? Olw'okuba nti yensibuko yaffe ffenna ng'abaana Adamu abeera mukadde waffe era abeera kitaffe. Allah agamba kama akhraja abawaykum, nga bwe yafulumya kitammwe. Awo nno tuddeyo ku nabbi wa Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam, era ne aya eyo nayo buzibu ku bantu abamu. Allah yagamba nti idh qala Ibrahimu li abihi Azara, Ibrahim bwe yagamba kitaawe Azara, abamanyi batugamba nti Azara teyali taata wa Ibrahimu alayhi salatu wassalam, wabula yali taata we omuto. Ebigambo bitugamba Azara yali taata wa Ibrahimu omuto, wabula teyali taata we ddala. Mu mbeera efaanana bwetyo taata wa Ibrahimu amanyi ne batugamba nti taata wa Ibrahimu alayhi salatu wassalam bamuyita Tarah oba Tarah, nga al-Imam Ibn Kathir alayhi rahmatullah bwe yanoganya ekigambo ekyo fil bidaya wan nihaya, natugamba nti kitaawe bamuyitanga Tarah oba Tarah. Mu mbeera efaanana bwetyo ne kibanga ono Azara yali taata wa Ibrahimu omuto eyamukuza. Ibrahimu yakulira mu mikono gy'omusajja oyo Azara. Ne boddayo kuwa ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakozesa ekigambo abu. Amanyi ba hadithi batugamba nti ekigambo ekyo nabbi yakikozesa sallallahu alaihi wasallam nga tagendereddemu kitaawe Abdallah, wabula ng'agendereddemu taata we ono Abi Talibi, taata wa Ali Abi Talib. Kulwaki? Kubanga adrakahu al-Islam walam yu'min bi rasulillah, obusilamu bwamusiŋŋaanawo n'atakkiriza mu nabbi waffe omulungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulowooza nabbi wa Allah omulungi Muhammad sallallahu alaihi wasallam asobola okubeera omusiimu nga kitaawe ne nnyina bali mu muliro? Nga gwandaba olwaleero oyinza okubeera omusiimu nga kitaawe ne nnyoko bali mu muliro? Bw'oba okkiriza nti omubaka wa Allah tayinza kusiima kubanga kitaawe ne nnyina bali mu muliro, teweerabira mu aya mu Qur'an nti Allah yamusuubiza n'amugamba nti wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah yakakasa n'agamba nti nja kuwa Muhammad mpaka lw'onaasiima. Muhammad ayinza okusiima sallallahu alaihi wasallam nga kitaawe ali mu muliro, nga nnyina ali mu muliro, ne kiba nga tekisobokera ddala. Ne tuba nga amakulu ge tufuna mu hadithi eno, nabbi gye yagamba omusajja ono nti abi wa abuka fi nnar, taata wange n'owuwo bombiriri bali mu muliro, yali amutegeezaamu nti taata wange n'owuwo obusiraamu bw'abasiŋŋaanawo
ne bagaana okukkiriza. Taata we gwe yali ategeezaamu yoyo taata we Abi Talibi amanyikiddwa nga taata wa Sayyidina Ali ibn Abi Talibin radiyallahu tabaraka wa taala anhu. Mu mbeera efaanana bwetyo ne kiba nga hadithi eyo entegera yayo entuufu etuzzaayo nti taata wa nabbi gwe yali ategeeza mu hadithi ye kitaawe omuto so si taata we ddala Abdallah dayo wetegereze byafaayo bye tetumuyinaamu kigambo kyonna kiraga nti Abdallah yali mwonoonefu. Teweerabira nti kitaawe Abdul Muttalib yamukwata ku mukono agenda amuwasisa omukyala Amina binti Wahabi naye abeera amutwale wa taata wa Amina wa Wahabi amuwasiza omukyala ne basiŋŋaana omukyala inda al-Kaaba. Ebyafaayo bituga nti omukyala oyo baali bamuyita Fatima binti Murri al-Khathamiyya. Yali mukyala oyo ng'alimu embeera ez'okulagula, yali mukyala mulaguzi. Yagenda okulengera Abdallah ng'avogotola Kaaba Sharifa ng'ayina ennuulu mu kyenyi kye. Omukyala ono n'ayita Sayyidina Abdallah taata w'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amuyita. Bwe yamuyita nga amwegwanyirizza n'amugamba nti nkusaba okkirize ngenda kukuwa ky'oyagala kyonna naye obeereko nange mu mbeera ez'obufumbo. Gwe mukakasaako okugamba nti wa muliro oba bannaffe gwe bakasaako okugamba nti wa muliro yagamba omukyala ono nti amma alharamu falmamaatu duuna, wabula okukola haramu ka akiri nfa. Okunsula mu kya haramu ky'oŋŋambamu ndeka akiri nfe. Oyo oyinza okukkiriza nti wa muliro. Eyagamba nti amma alharamu falmamaatu duuna, okukola haramu akiri kangume nfe. Ya Abdallah taata w'ekitiibwa Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutabani wa Abdul Muttalib. Yali mutabani wa Abdul Muttalib gwe mwogerako ekigambo ne mugamba naye wa muliro. Tetuyinaayo kigambo kyonna kikakasa nti omusajja oyo wa muliro. Bwe kiba gye kiri sinaba kukiraba naye byonna bye tulina bikakasa nti omusajja oyo yali ku tawhid, yalina obukkiriza mu mutima gwe nti Allah subhanahu wa ta'ala gyali. Teweerabira nti Abraha bwe yajja okumenya Kaaba asharifa almubaraka, bwe yajja okumenya Kaaba ey'ekitiibwa yajja n'awamba eŋŋamiya za Abdul Muttalib, yajja w'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwe yaziwamba n'azitwala najja n'amutumya Abdul Muttalib naga mugende mumpitire. Bwe baamuyita najja, Abdul Muttalib yamugamba nti kyenkusaba mukama wange nze mpe eŋŋamiya zange. N'amugamba nti ozze ondoopera ensonga y'eŋŋamiya n'otaŋŋamba ya Kaaba gy'onziza okumenya, kyensaba mpuliriza okigenderere. Yamugamba nti eŋŋamiya ezo z'olaba nze mukama waazo, nze mmanya butya bwe ziridde, nze mmanya butya bwe zisuze. Amma albaytu wa amma ennyumba eyo Kaaba Sharifa, ennyumba eyo Kaaba gy'ozza okumenya, lahu rabbun sayahmih, erina katonda waayo nkakasa ajja kugikuuma. Subhanallah. Oyo ne mugamba nti naye yali omu ku bantu oba ali omu ku abo abagenda okuyingira omuliro. Entegeera eyo mbutuufu nze ng'omu yagaana okutuula mu kifuba kyange. Hadithi ey'okubiri ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti hadithi ya Abu Hurairah radiyallahu anhu yagamba twagenda ow'ekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'agenza olamulentana ya maama we gandi fasta'adhantu rabbi, nensaba Allah omulungi anzikirize astaghfira laha, ndekera okusabira maama wange Allah n'atanzikiriza. Nemusaba Allah an azura qabraha, anzikiriza okulambula entaana ye. Fa adhina li, ekyo Allah n'anzikiriza. Kirimu ebigambo bibiri. Mu hadithi eyo temulimu kigambo kigamba omubaka wa Allah ganti maama wange wa muliro. Temwajjiramu kigambo ekyo kyonna. Era ekigambo tukiwulira maloboozi g'abawalimu abagamba nti maama wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa muliro. Naye ng'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyakyogerako nti maama wange wa muliro. Mu hadithi tekirimu. Tekirimu. Ekyokubiri ku hadithi eyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti Allah namusaba an azura qabraha, anzikiriza okulambula entaana ye. Fa adhina li, ekyo nekikkirizibwa. Allah n'akinzikiriza okubanga akikola. Abaffe omusiraamu akkirizibwa okulambula entaana ye atali musiraamu. Omusiraamu akkirizibwa okulambula entaana ye atali musiraamu. Abamanyi jumhuru fuqaha batugamba nti tekikkirizibwa musiraamu kugenda alambula entaana ye atali musiraamu. Bwe kiba nga tekikkirizibwa kubanga bw'ogendayo ebigambo ebigenda okuvaamu bibiri Nabbi bagambye nti bw'otuuka ku ntaana zaabwe fabashiruhu binnaar, baagaliza omuliro. Ate nga si kirungi kubeerawo nga gwe oliwo okukolimira bukolimizi bantu, kubanga ekyo wekitiibwa Nabbi Muhammad si kye yajja nakyo sallallahu alaihi wasallam. Wabula mu mbeera eyo amanyi ne batugamba nti hadithi eyo yali etulaga bulazi nti owekitiibwa yakkirizibwa okulambula maama we, ekikakasa nti maama we teyali mu bataali basiraamu. Hadithi ezo bbiri zaawukanira ddala ne Qur'an. Ekisookera ddala mu madala ga hadithi tugamba nti hadithi eyo min ahadithi al ahad. Hadithi zino zirimu ahadithi ziina olujegero olumu.
hadithi zine kuba erimu ekyalinayo kkubo ddala lyonna wabula zawukana ne Qur'ani nga tekimanyikiddwa nti Qur'ani qat'iyyu thubut Qur'ani obujulizi bwayo bwa simba tebubuusabuusibwamu wadde Allah bwe yayogera ku bantu abaatukulembera ridwanullahi alaihim yabogerako Allah nti wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula siyinza kubonereza abantu mpaka nga mmaze obbasindikira omubaka butya Allah bwayinza okubonereza ababiri abo taata we eyafanga nabbi akyali mu lubuto lwa nnyina ng'ebyafa bigamba myezi 2 Allah mbonereze nga yakola ki Abdullah musajja wattu maama we naafa nga mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam akyali mu myaka emito myaka 6 nafiira mu mbeera efaanana bwetyo abalungi ne kibanga Qur'ani ekakasa nti abantu abaafa nga tebalina nabbi before them ne after okuva nabbi najja oluvannyuma lw'okubeerawo kwabwe Allah subhanahu wa ta'ala tayinza kubeera nga ababonereza teweerabira nti Allah subhanahu wa ta'ala bwe yayogera atubuulira ku bantu abo yatugamba nti wama atainahum min kutubin yadrusunaha abantu abo sitwabawa kitabo kyonna tebalina kitabo kyonna kye baali basoma wama arsalna ilayhim qablaka min nadhir ate olubereberye wa Muhammad tetwabasindikirayo mubaka yenna tebalina mubaka olubereberye olwo abantu abo Allah bayogerako agan ma atainahum min kutubin yadrusunaha tetwabawa kitabo tebalina kitabo tebalina Qur'an gye basoma wama arsalna ilayhim qablaka ya Muhammad min nadhir ate olubereberye olwo tewaliwo nabbi yajja kubakoowola kubatiisa nti betemubikola Allah subhanahu wa ta'ala tabyagala Allah yagamba mu Qur'an nti alif lam mim tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin litunzira qauma Allah tubulira omugaso gwa Qur'an nalwa litunzira qauman Qur'an ino omugaso gwayo kutiisa bantu ma ataahum min nadhirin abatafuna mutiisa yenna min qablika olubereberero Muhammad yatuna bakujja Qur'an ezze kutiisa bantu min qablika olubereberero abatayina mbaka olubereberyeerwo la'allahum yahtadun oba oliawo abantu abo banalungama Qur'an nekakasa nti yajja okulungamya abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala byatumamu ekitiibwa nabbi waffe omulungi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga ffenna tukkaanya nti abantu abo be bamu ku baaliwo ku mulembe ogutaaliko nabbi yenna abamu batugamba nti balina okugoberera mille yakulembera before nga tubagamba showeya tugende mpola aya zino zitegeeza ki balina okugoberera bannabbi abakulembera nga tubagamba nti aya zino zitegeeza ki kubanga Allah yagala litunzira qauman okutiisa abantu ku mugaso wa Qur'ani kutiisa abantu abo nga ma ataahum min nadhiri min qablika abatafuna mutiisa lubereberye lwa Muhammad Allah yayogera ku baani kwabo abaaliwo mulembe ogwo ogutaaliko nabbi yenna mu mbeera efaanana bwetyo ne aya endala nnyingi nnyo ezakasa ndi bakadde b'ekitiibwa nabbi sallallahu alaihi wasallam baaliwo ku mulembe ogutaaliko nabbi yenna omulembe gwonna ogutaaliko nabbi yenna abayitibwa ba ahlul fatra ensonga y'abantu abo tugirekera Allah subhanahu wa ta'ala yamanyi butaye banaalamulwa abantu abo wabula ku kyensonga ky'abakadde b'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tayinza kubeera musiimu nga bakadde be bombiriri bali mu muliro ndaba obudde bugenze naye munzikiriza abalungi ne kano nfundikire nako Allah bwe yayogera ku batali basiraamu yagamba Allah subhanahu wa ta'ala ti innamal mushrikuuna najasun abantu abo abatali basiraamu Allah akoze ekigambo nti abantu abo najisi omulungi omusiraamu ampuliriza okkiriza nti Allah ayinza okujja khairu khalqi ekitonde kyekisinga okubeera ekirungi Allah nakijja nga kijja mu najisi obwongo bukkiriza ekintu ekyo nti Allah asobola okujja ekitonde kyekisinga okubeera ekirungi nakijja mu najisi obwongo bwange bwagaana okukikkiriza era nzikiriza nga sheekhe wange ustaz Dr. Ali Juma hafidhahu Allah ta'ala wa ra'ahu wa atala Allah umrah wa adama Allah fadlah tusaba Allah mtukumire tusaba Allah yenjiwaze Allah lekewo omigaso gye gyonna eri dunia yatugamba obwe twali tumusomako yatugamba ekigambo ekyo nali omukubayiza bamusomako akatono ennyo ate ndi omukubayiza bamusomako ennyo kubanga mugoberera ate ne mu mbeera ez'enjawulo naye yatugamba yayogera ku nsonga y'abakadde b'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam natugamba nti ensonga y'abakadde b'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eddayo mu ba ahli alfitra mu bantu bali abataaliko nabbi yenna atiisa abataaliko nabbi yenna asanyusa
tuyinza kubalamulira munnamula yemu ne bana abalina nabbi ne bajeema bujeemi. Ekigambo ekyo nekingumya okakasa ndi bakadde b'owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tebali mu bantu ba mu muliro. Munzikirize biidhnillah for today mpunzikire wano ate omundi oguddako insha Allah tujja kugenda mu maaso n'okwogera ku bulamu bw'owekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na buli mwaka musaba mulungi Allah subhanahu wa ta'ala abanjagalire babe musaba mulungi Allah subhanahu wa ta'ala atugaggawaze ffenna. Musaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwonye endwadde zonna ze tumanyi ne ze tutamanyi. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.